Assalamu alaikum. Walaikum salam. Happy Easter Monday. Nawe. Mugandaro. Byatuubye nabadde njankone ku buli kitundu wakirintukeeko bandabe naye saasobodde. Okay. Nasobodde gye bantimba yokka. Naye olunaku lwanyumidde. Ate sinaabe ku bafaani bange. Ng'ate bali mu positive vibe. Twanyumiddwa nnyo. Okay. Aho nye kunyumirwa twalabyeko emiranyo yabadde kalenda nga abasirikale bakusitoopinga okuyimba obuzibu bwabadde ki? Tewabadde buzibu. Tewabadde nnyo buzibu bw'amaanyi nze kyenadde mmanyi naye ndowooza bo nga bo babadde n'obuzibu era afande yani oyo weekatu oyo sirina buzibu naye afande weekatwe sirina buzibu naawe simanyi lwaki mba ngenda okuyimba ku stage ate naawe n'olinnya stage wakyuzinga mulimu gwa bwafande nze nenkyuzinga ogw'okuyimba siri mulabewo nyinza okuba siri mukwano gwo nate siri ki siri mulabewo so afande wakoze ekintu ekitajja ekitali emunsa saagadde kurashinga naawe personally naye with the time tugendagendako mu mbuga kubanga kisusse ate nkulayirira njagenda head on head n'afande omu yekiika mulimu gwange ate ojja kwekanga ng'era obikoze ku lulwo era ng'osaavinze ku lulwo kubanga lwaki oleeta effujjo ku show y'abantu nga basasudde ssente oyagala kozinga keyoso omuzikiza oyo afande yanyiziza nnyo oyo weekatu oyo yabadde awansonga ki because omuntu obaako n'ensonga lwaki oba oli saanyumiza naye ng'egye naadde sigenze kunyumya naye wali mu kavuuvu nga ndogwawulidde bagamba naganye yadde omuwa attention manyi abasajja baagala nnyo gwe omuwa attention naganye namugera kimu ba ku stage nkole oba njagala mbeera nakawuka osobola okugya nakawuka ne enforcement yo nokola effujjo lyo lyokola ki byoyagala nze afande tonkolako ffujjo ojja kulowooza oli muyaaye naye nange ndi muyaaye nga gwe afande ate famire yonna tebali mu security wona nyigiriza nnyo nja kunyigiriza omu ku famire y'afande tonfuula fala mu nsi mulimu abantu nga ffe nno munnange ng'ojja kuntankuula bine oli Kampala nga famire ye eriyisingiro tonkolako ffujjo afande tontankuula obulamu bw'ensi tebukoma kuggwe kawube bwa famire oyinza n'okuba sigwe seebiya wa famire yo tolinnya ku siteegi nga nkola kunkolako ffujjo afande tujja kuvugulana tujja kugugulana bwe bubaka nze bwe muwoyo gaayi akimanye nti nga wali pulo mulimu gwe nange ndi pulo mulimu gwange ate alla ku nsi yatuteekako nga yamanyi buli omu abeere professional nnyo okubaawa okitegeera kyegamba nyinza okuba nga gwoli afande naye nga nze nkusinga obuvunaanyizibwa mu ggwanga wano abantu badde bagamba n'obudde bwadde tebunnatuuka kibala ky'omuntu baba bakusitopinga n'essaawa ze tezinnawera mu fujjo lyo yafande weekatwe sajja yabadde n'amalala mangi oyo tayimbire ejjeko enkofiiro yakola ki yabadde n'amalala mangi nnyo nnyo simanyi lwaki naye simanyi oba yagala tutuuzemu security meeting ntegeere security njagazaaki okitegeera abamu badde bagamba buno byavudde kayimba kakamwanyi nga tebaagala mbu okayimbi bawulidde ekidongo ne badduka emisinde bakugye mangu kati yasasudde batambulira bwereere oyo yasasudde bayingirira bwereere bafande talina adde okwogera ku menu y'ennyimba z'ennyimba bambala uniform ne bajja ate ne basasulwa nga tukola takkirizibwa adde okwogera ku menu ya music wange awaze kola bali abamusasudde okujjawo okukola security banyumirwa bino tankolako ffujjo ajja kunjogeza ebintu gwafande gwe weekatwe gwe obuuza simanyi gyokyakalira ojja kunjogeza ebintu nabo babeereyo mu bawalawala netubasangeeyo netugamba ebitatukwatako tebitukwatako mwana babeereyo muzisawuna eyo mu buleesu bwabwe nga kamutuddeko kati ku bisambi n'ebifo ebirala nogamba naye ono omusajja kamuleka anyumirwa bulamu ki bubwe n'agenda mu romansi n'agenda mu kinga tulaba ne nga tebikola ki tebikwatako kati ate agakunsanga eno gyenkolera nza nkoleko effujjo jamukwata live atulendinge Kabaka, this isn't the first time. Yakunda take fujo nga ne kuba girlfriend ko manyiko mu mugambe mumpereze nga ayambala.
Fande tonkolako fujjo nze ndi muyaye wa kuno. Ffe tulina ebizibu byaffe tuba tukayana olw'ebizibu byaffe nze mbeera nakawuka eno oyinza noba tumanyiiyo nga tumanyi kunyigirizibwa nze kwe mbanjogerako sikuvumye siyombye naawe onjagaza ki gwe simanyi afande kaki kaningini nze mbeera katwe anjagaza ki nesiri mutesitesi abatesitesi webali balala nze onjagaza ki oba njanze newaba yabadde ayinza okuba yabadde ayagalayo esente era nga nkola era zampaka yabadde ayagala zisaba ggwe anti akimanyi ninamu afande siba kuba oluseke ate era newoba oyagadde okuba bakama abo tobalaga nti okola nnyo mwana gwe sooka otunula emyaka 10 emabegaffe nga tubeere makindye obadde obeeraawo wakajjera ogenda ewalala tukwate bulungi mwana ffe tuli bakuno ffe tutambula mayiro mpanvu totutankuula mwana gwe simanyi afande kaningini kwata bulungi abantu bosanze ku kitundu naawe ababo gye bali eyo abaffe babasanganga tonkolako fujjo saagadde kukaayana njjo ku exchange nga bigambo naye natunulidde omusajja nga ndaba abantu balina abaana baabwe wansi nengamba ono batumusindikemu nga ndaba tugenda kukola obuvuyo bunene nnyo naye yabadde tasobola natujjawo yabadde tasobola dogeza nako newe yandikubyameka mu bbanga ye kati amanyi ffe twagala kufaaki yagala tukangakanga n'obulamu Kabaka gunasigwa mundi okusose nga police intervene because twako ne kudavida nanti kyenkugambye nti nayogedde ne bannamateeka very soon tugenda kukyadressing eri courts of law nobanga gwakusala bali mu kusikiralinga bakasitoma abange yes omukulu Edison yavayo n'agamba lwaki tebayogera kituufu lwaki bakusitopinga nga oli mu kukuba bantu ndongo era n'asaba bayogere bagambe basaatoda miyimba oba kino bakuwe n'ensonga ngazomanyize ndeeta kukyali kwezo kati naye oluyimba nga walita ofiisa kati nga lwavuddeku oyo naye wamukubyemu oluyimba obutasoma buno kwe kati ddala ngoze keepinga piisi lwaki gwe oyagala ebifaananyi bipenetrating ng'oli mukola ki effujjo gwe kenyini ogamba oli piisi enforcer lwaki oyagala gwe otuleninge babanno babakabampaani girlfriend amulabe nti akola era amaliza nakubira mukazi we wandeeba yagonzita kabaka gwomu ku bantu abavumirira obukumpanya waliwo ensonga abayimbi gye bemulugunyako eya MTN kuba tino teribaddiza mu kukola back tunes zamwe what's your take upon that nze ebikampani byantama mwana paka ku bya soda kuba kyali ku MTN nze kampani zonna zantamatama otuuka emulago abulwadde bonna bagula bisoda byabwe ne babiteeka wansi w'ebitanda naye nga tebaswadde okugamba nti bakyalire ku bantu wakiri ku woodi emu babeko kye bakola nze ebikampuni byonna byantama byasagala kuddaano kugera ku kikampuni kyonna mwana bibeereyo nga weyaffe tuyiye ate ziri bibiisanya kabaka UCC ya introducing UCC permits obulyawo omuyimbi ngoba olina ekivulo osooka kufuna permit okuva mu UCC yennyini gyogamba UCC emisango gyeyina ogimanyi ng'erina ne TV wano gye yawa layisinsi ya Christian gye basiba bawemulirako UCC etagana yennyini kuba mu mbuga tumanyi TV eno kwe bawemulira sitoyogera wamugitegedde TV gwe bawemulira wano ye TV yokka ng'obadde yagala kwalula balongo kwogenda naye nga yabalokole so UCC ebawa layisinsi ate nga abakungukungu wano abasinga obungi basajja bannaddiini nnyo naye obeewuunya ogamba bannange ebintu bya bizinesi eddiini nammwe mugisudde abakungu muwadde mukungu munnammwe layisinsi atuwemule programu za kumakya abaana bambala genda ku ssomero yaterekako abawemwezi be babeera okwo nga bakasuka kugambo ku kugambo fe bimu tubiyigidde okwo fe byo tumanyi ebigambo natumaliza abayimbi babatadde ku bajeti y'eggwanga namugenda kufunayokko asheya babawadde copyright babatadde ku bajeti y'eggwanga fe twagala copyright tulina kye twagaza bajeti y'abanafu fe abakozi twagala copyright bajeti enanyamba kinga nfudde copyright yeso okunyamba nenyimba music abantu basigala nga basolooza tonziza moyo debate Kingi wabuddeyo ko ne weemulugunya ku nsonga y'abantu abeesimbawo ng'olaga mbu lwaki togenda gye bakuzaala lwaki ogenda gy'ozimpi kuba kati ng'oyawukanyeko ku nze najja eno nga wafaanana nga wali wafaanana
abasinga olufunamu ssente agula waakula kati asanga ebizibu byawe ebimu bikwateko bakozekoze ku bwala yalabu naye singa eri ewammwe gye bakuziika naye oyimirirawo nomanya ate ekikulu kati ewaffe etuuka ewaffe teri masanyalaze ekyotera eyo bakasolo bali ku ssente balya newoyogera bakeneka bukenesi omanyi ngaomuntu agamba neze enkyanja zirya so abantu baffe abekyotera bali eyo bafa teri mirimu omusana begusinga obonyabonya wano teri mazzi nti obakole irrigation afukirira ebintu bye bayita mu kusomozebwa kungi nnyo emotoka y'amazzi ekyotera ya mitwalo kumpi 3 ya mitwalo 3 wejjeewo n'ogamba nti kandikozesa enfukirireko egenda kufukirira ennaku 2-3 waite ennaku endala 4 omusana gukomewo era ogula endala nti sizoni zisala abantu naye abatwala tebafuddeyo kusembeza mazzi wakiri wali ewaffe ekata n'ekirembwe tewali mazzi tewali kyabavubuka tebalina mirimu ekitundu ffe tetulina na supermarket ku kyalo genda ekirembwe ekata n'olabe kyava abasindise gye bazaalwa okugenda gye mutuyambe wemugala tuyamba tujja kweyamba iyo bitusaba baani abo bajja okugejja abako semeri abagizi bono limba for TikTok live ne tuli mu vibe TikTok live TikTok vibe munyumira music mwagire bambi nakanawo kawene kamami kayimba bulungi music wako mulungi omuyimbi wene wa mami atadde oluyimba bayita Sumulula sinze yaluwandiise naye muyimbi wange neze nawandiko jazimanya nga azitadde naye muyimbi wange anyimbira bulungi nnyo yazijja kuba Beyonce designer bamuyitanyo zokubagambe byawuliza byempuliriza King designer akasawo kuwa kakubye brands oba nomuli ebyama asoka kabala bampita ntunulira netegereza naye togula byonna byange nange ninakidde wase bampita bali ne wafulumye designer choyo brands ani nwagita King's design King's design kubanga jukira nabinkolera musasula natema singa bagamba nti kankikugabire onange birala nega ngeje musasula gage natema kati bino bya King's design wanajja nampaayo ngati naye muteekamu epesa tuli mirimu tuyanza nyo kabaka oyina kibuuzo tujja weggulire singa sigwe siga tujja weggulire aga katonda mandigajeewa nesa abantu bakusima ebintu byobakolera bannange n'embuzi iyo bakagitwala bampadde seddume w'embuzi abantu nabadde mukono ne bampa embuzi ne bampa na award abasama garden bambi abantu bansiima ate bawaliwo nabagala okumpa abakyala ne muga wayi nina nagamba kino kitwalo kigatteko ne muga bannange munandeeta muli nkubye eccupa so tutambula mulamu naye bannayuganda mwe bali omukwano bannaye ngusiima singa waliyo ekintu ekinene kyensobola okuttira bannayuganda buli omu naalyako ekifi naye buli omu mwagaliza ensi ennungi tuyanza nyo kabaka